Yekolera. Ssebatta oli mulaba alajaga. Omulabyeko ku TV awo nga engeri gy'alaja n'abantu bamukyawa. Abayimbi tebamwagala naddala bakadongo kamu. Kizibu ki kyalina ekimusumbuwa ngeri gy'oludda ebintu bino ng'obigemu. Ekiwonyawonya Ssebatta kuwangaala. Kitya toyinza kuba kalaawe. Kankubuulira ekintu kimu. Abantu abamu baba balina kufa nga bakyali okusigaza ekitiibwa n'amaanyi. Omanyi kya buvunaanyizibwa nnyo okufa ng'okyali wa kabi. Ddala okuwangaala ennyo. Olaba Thomas Sankara olowooza singa abadde akyaliwo yali badde akyali the great son of Africa. Thomas Sankara ebigenderera ebyali birungi nti gwe buli lwolwawo nnyo kubanga ne Museveni singa yafa 89 oba osanga twali badde tumutendereza oba osanga ne Mugabe singa yafa mangu bali badde tukola ki kale kiwonyawonya Ssebatta kuwangaala nnyo si lwakuba nti byakoze mu bulamu eno bibi nnyo oba mu buwangaazibwa naye bannayuganda baagala nnyo emirambo bannayuganda basympathizinga n'emirambo olaba singa Ssebatta singa ye yafanga Kafeero mulamu singa Ssebatta amaanyi gaalina mu ntaana eyo singa Ssebatta ye yafanga basudde mulamu singa basudde yeevuma ensonga lwaki tannafa gw'obadde okimanyi ti leero Ssebatta yeegomba okuba nga yafa lwaki yeegomba okuba nti yafa tibali badde abaafa bamusinga amaanyi ng'ate tebaakola nnyo kumusinga bonna baatambuliraga ku peesa etya nti buli lw'owangaala ennyo bano bannayuganda bakumanyiza amaaso ne bakuzoleya golooza lwaki bazoleya wiso kubanga omulamu oli mufu basympathizinga na mirambo. That is why gundi yakugamba obote eggudu muganda is the dead one bo bakitaputa bulala naye nga kyeyali ategeeza mu kyo nti omuganda afudde ayogerwako birungi byereere ate ali omulamu talabwawo nti ffe tujjaguza nnyo emirambo tetujjaguza nnyo baki balamu era yensonga lwaki osooka kuba omulamu leero nga Museveni takuwanga mudaali gw'abazimu naye n'ofa n'ateekamu ssente nnyingi nnyo okukuzirika. Bano bannayuganda balungi mu kukwata emirambo ng'eggiraasi naye ng'omuntu omulamu tebamukwata ng'ekitakola ki ng'ekyatika bamukwata ng'ekitaatika omulamu bamukwata ng'ekitaatika omufu bwe bakwata ng'eggiraasi bebo bannayuganda muganda wange kalina ekirala Ssebatta afaanana abalongo embeera ze za kirogo musirise teyeewa nnyo bantu tabeera nnyo mu bantu kakati bw'omutunuulira ogambirawo nti mulogo. Olaba abaana ba Eagles nga bajja twalinanga Matendo band nga yesinga amaanyi mu Uganda. Naye oyogedde ku baana ba Eagles mpulira waliwo olutalo lwaliwo olw'amaanyi wakati wa Eagles ne Matendo. Omanyi olutalo we lwava Ssebatta Fred Ssebatta ye yalina bandi esinga amaanyi kale bano abaana bajja n'amaanyi mangi nnyo kale olwolaba nga aliwo ali waggulu nga gwojja ne bwewekoona akagero gamba Ssebatta atuli bubi gwe badde okimanyi ti abaana ba Eagles baatuka nga tebayimbira ku stage Ssebatta kwayimbidde simanyi oba mu lubaale bwabwe bwe yabalagula naye nga Ssebatta bwayimbira ku stage nga aba Eagles tebalinnyako era waliwo ekiggunda kyali kya Simba 25,000 kakati ekiggunda ekyo Eagles bali bakisasudde miliyoni 6 okuyimba bagenda okudde basanga Ssebatta ali ku stage atenga ebiseera Eagles zimu kuzalira buli omu yaweta kamotoka ke bakazze kalenda bagamba omusajja abadde atumaze baye omusajja adde atumaze nga tebayimbira ku stage Ssebatta kwakoze eki bagana okulinnyako era gwe obadde okimanyi nti nga bajja nga waliwo ebipande Eagles etimbye Masaka naye nga ne Ssebatta oba alina wagenda okuba mu nnaku eziddirira ng'ebipande bya Ssebatta bibikka ebya Eagles kali nga abaana balabira ddala nga Ssebatta balagira ddala no ebya Ssebatta bye byabikkanga ebya Eagles abaana ne balabira ddala nti Ssebatta atukola ki atulwanyisa kumbe ojja kwesanga oluusi walawo baagiwadde omuliro abaagala okukuma omuliro mu bantu abaagala okuleeta entalo mu bantu kati abaana abo babeera convinced nti Ssebatta takola ki tabaagala era abalwanyisa kati jjukira ate ye Kafeero nga babibiita bubibiisaati ekitegeeza ebintu bino ebyokubeera n'obukubagano mu bayimbi byalanga bukugu obadde okimanyi nti Kafeero bw'alwala wabawo abamukuba akama mu matu nti Ssebatta akologa tugende mu ssabo lwakuba Kafeero yali musajja wa Katonda nnyo Ssebatta asanze ebizibu obadde okimanyi nti Ssebatta alinga bebeku nti Ssebatta yatwesibako lwa mpaka
Ssebatta ye musajja gwe wabanga toyagala ye wabanga tofiiringa naye ng'olina okumulaba olwa music we akola ki naye nga ye omuntu tomwagala nti ekifaananyi kye tekisikamu atwerippyeko bweripinga bw'olaba bebekulu sodala abantu bebekulu music eba munyumirwa toyinza musalawa kubanga abaddewo emyaka ameka ng'ab'ebitone bakola ki bagwa so omuntu ne wemba sikwagala nkuwa respect oba tik where it is due bebekulu ekimumpisisa ow'amaanyi nti kwe kujja n'ogenda mu gaapu y'abasajja ababiri abakkirizibwa naye nga goli rejected ate n'obatambuliramu n'osigala ng'okola ki w'oli kakati bambi Ssebatta Fred ye yafaanana nnyo obulogo okumutuuka okugamba nti yawadde yaloze Kafeero batuuka okwagala osika Kafeero nga bamutwala mu masaba Kafeero n'agamba nze ndi mwana wa mukama waba yantegera kufiira wano we ngenda okufiira gobadde okimanyi nti ne basudde okufa bakiteeka ku gundi ku Ssebatta naye nga baali balina obutakkaanya tebubanga nabwo kati Ssebatta ye musajja yabanga tatijja ekyo njagala nkikubu Ssebatta atatijjukana bw'okimanyi nti Ssebatta yali mukwano gwa Kafeero gw'abasudde nnyo naye nga tebabeera awo mbusimanya nga bw'olaba basudde Kasozi ne Kafeero bwe baba Ssebatta yakokasinyanga ku bibye ate Ssebatta ye musajja yali amanyi obuzito bwe ku bbo ekyali kibagatte anti ekyali kigatta basudde ne Ssebatta kyekikugatta ne Bobi Wine olwaleero nkyukakyuka nabe ekyali kibagatta yali music ate owa akadongo kamu kati Ssebatta ye musajja yali amanyi values ze bw'obadde okimanyi nti Kafeero yali musajja mutamiivu ng'era akyenyumirizaamu bw'obadde okimanyi nti basudde yali musajja mwenzi nnyo ng'era akyenyumirizaamu kati byonna ebyo bibiri Ssebatta yabirina naye nga tajja bikulaga ggwe nti yali yeerekera respect ye nga star Meribala kye yagamba nti byonna mbikola naye neerekeramu kali akoobwaki akoobwa star yali tajajamizibwa era nga ne Ssebatta n'okumupangisa obupangisa nga ye star bw'obadde okimanyi nti aba Pride Production era bakayimbira kuba yali egwa mu bakayimbira Andrew Benon Kibuuka Alozias ne Senkubuge Pride Theatre kaali abo abasajja Pride Production bategeka ku Kasozi mu 96 ebivulo bye babiyitanga Kasozi Weera Ssebatta n'abagamba njagala miliyoni 7 bo basudde ne bayimbira ze bayimbira 96 gwe njogerako kaakati yes ye yakimanya ndi wadde bano bagenda yayamba Kasozi naye era eno bizinensi nabo bagenda kufuna ssente lwaki nze baagala nkolere bwereere yali amanyi worthinensi ye to the extent nti Ssebatta Fred ekivulu kye kyabanga kya 15 kuva mu gyakyenda ng'ebyaba basudde ebyezi yali amanyi obuzito bwe nga ne bwojja nti olimba leese ennaku zino be muyita bano bapromota ate nga nze mbayita baddimota benda babavuma abayimbi ennaku zino kati n'abo baddimota ne bwe wajjanga ng'oyagala kupangisa Ssebatta abo si bapromota naawe ki kye bayita promota kati mwabo bonna Bitex ye promota kuba yapromotingako ku Serena Bata naye yamanya obuzibu obuli mu kuleeta omuki bano basuubuzi gwetoyinza kuŋŋamba ntose noono n'ebirime ew'omulimi obisuubula ogenda obitwale mu katale otumbe ate naawe ne weeyita omulimi kikyamu naawe bapromotinga bajjefu kiwa be bapromota ssebo baswamusaveni be bapromota baloja ababaspice bano basuubuzi mu ndongo bambaleese kakati nze mbayita baddimota wadde bo beyita bapromota kakati baddimota b'ebiseera ebyo ne bwe bajjanga okupangisa Ssebatta nga ye wa buseere gw'obadde okimanyi nti Bitex ayagala otutegekako Ssebatta ne Kafeero nakivubo ekyo ekivulu bakiyitanga amatendo ga kulabako jukira olina matendo bandi oli alina kulabako kita singers kale kivu ne kituumibwa amatendo ga kulabako naye Kafeero yasaba miliyoni 7 ne bazimuwa Ssebatta yasaba pasenti ate pasenti mu kugisaba nti tukubisiza tiketi 10 njagalako tiketi 10 mmeka tukubisiza tiketi 1,000 njagalako tiketi 10,400 ate nze nsooka ottunda ezange
yali amanyi wakinensi ye kakati ekyo kyamukolera naye ate essaawa eno kyekimu kubimukola ki kumubibonyabonya kubanga tosobola kubeera mpologoma njizzi mwaka ku mwaka nti tezaali mbi kubanga ekyo kyeyali ali oba kyekyobugagga kye naye essaawa eno abonaabona nga teri amufaakira ensonga ki yagambye abayimbi bankyawa naddala bakadonkamu ne bapromoters because we bakwetaagira obbagabanyiza ku kyolina tewakola ki tewaliiwo wabasammulanga nga golowooza nti oli mpologoma eyigga ne weerabira nti naye ekaddiwa neetuuka neeteegera ku luki ku lunnya bw'okimanyi nti Paulo Kafeero oyo yakolanga ebintu ebisuula brandi ye ng'omuntu bingi okunywa olaba Kafeero yali tanyuma kupangisa oli promota nedda Kafeero yali tanyuma kupangisa puliriza eyo nga nonnagendayo bw'okimanyi nti nze nkutta obukadde bwange 5 nkupangisiza nkutwala waffe kibibi kukola ki kuyimba bakusasulire bakulabe naye ate gwe n'otuukayo saamusamu n'otandika okunywa n'abatuuze abalina okusasulira okukulabe okimanyi nti ekyo kyabulabe kati ate laba bwe kimuyamba ne mu kufa n'abawamaanyi abantu baziika Kafeero bakalabira Kafeero nga tebaziika muyimbi buyimbi wabula mukwano gwabwe sita abadde tabeeragirako twajja omulambo gwa Kafeero ku kalenda nga tugutwala e Masaaba amagye gatukulemberamu ne poliisi naye galwana n'abantu nati buli stage wetutuuka ntemukutuyisaako mumuleke atubuuzeeko akasembayo ffe abadde takola ki tatuyitako gwadde okimanyi nti amaziga ga Kafeero mwafiiramu abantu abalala 2 ate abalala ne basigala nga balema andi abantu bawalampa omuti bati mukuwalampa omuti balabe ebigenda mu maaso mu ntaana ne gumenyeka ate ne gugwira abaliwa wansi ago ge maanyi ga Pawulo era nina biriivu nti Pawulo singa waali singa ate tageranga Ssebatta omanyi lwaki yali akoze emikwano kangese kibanga bonalaba president nga agenze ewantu alya mmere nabatuuze wadde principles tezimukkiriza wadde principles tezimukkiriza naye n'abeewaggulako n'agenda n'akikola kikuleetera obuganzi obadde okimanyi nti Bobi Wine yayagalwa nnyo okusinga Chameleone ne Bebe Cool from day one ate nga Chameleone yali amusinga eŋŋoma nti yejjawo obwasita n'asigala nga ye akyetwalanga bali abantu ba wansi be yakola ki be yavaamu kakade ekyo kireeta obuganzi Kafeero teyabeerako sita no you can be a star in your heart nze Yekolera itongwa bammanyi era sisobola ttambula naawe bigere bisatu ne watabula wankubira jjambo sobola kuyita ku bantu 3 nembula akankubira jjambo bwe weebuze lwaki nkyanyumya naawe teweegulumizanga kati era nebibonyabonya muhoozi today nti yabeera mu State House ng'avuluga buli muntu awemula buli muntu kale essaawa eno yeetaaga bantu alina obbasasulira obbakola ki okujja waali kale ate era ne bamuzira ate ne weesanga Bobi Wine atabawadde ate bo ne bajja basasula at least bamulabe muwooza ateekamu emmere ateekamu emmotoka ezibasomba n'okubawaayo kasente mu nsawo naye era stiru bamukola ki bamuzira kati eyo yensonga ebiseera ebisinga weewa abantu mu budde ng'okyali waggulu then naawe abantu bali Bobi Wine agenda kubeera awantu osange nga waliwo omuvubuka akutte t-shirt yagitunda nga agitunda ezzike omuntu agigula musanyu naye ate oli n'agenda nga agenda kukyala kifo bwekiti n'agaba ne wajja emmoloka ng'egenda egaba mijoozi naye nga nobbalemyawo tewali abantu tebalina bisiimuula oluusi abamu bagitwala ne bagisiimuuza biwakkapa ndowooza n'obwavu bagitwala teri yagitwala lwa bwavu baba bagenda siimula kazambi wa kkapa kubanga engoye ze ez'omuwendo gye waguze ssente z'omuwendo ekonomi si nnungi kusiimuuza kazambi wa kkapa at least siimuusa eyamuhoozi nga waliwo eya Museveni kati ye Ssebatta muganda wange bambi naye Ssebatta Fred si mulogo si wa ttima si waki
just yali principal kumutegeera balema kukola ki kumutegeera naye oba osanga Ssebatta singa yafa singa wakabi ekimuleetera okwogeza obusungu kuba yagala nti bannange nsabira nnyo nemwe kwogeza busungu nedda nga tonnayogeza busungu bwe wabeererawo bameka bwe wali taapu okuva amazzi bandi babakusenako gwe nga tonnayagala bikuleeta kidomola kyo ku taapu ndala ate zimeruseewo oluvannyuma enteeka mweyina okuwa akayana amata ate nako bwe katuuka nga kegakamwa nga yeekamiza eyina kunywa kaago omuganda yagamba ati okukula kale Ssebatta yite yabibala bwe sooka weebuuze lwaki tudde ojja kusanga omwana Eagles tayagala kuyita Ssebatta waayise andi kyekyo nti gwe buli wolaba Amerika muwa omukono nze nuwa mutwe yansharinga vidiyo yange nga bonna tebaagala kumpuliriza bakulabanga atagasa naye golowooza asooka kunkubira nti olinamu omutwalo n'engumu nga waliwo n'emabegakaawo baali bamuzoganya abajjegga abamu abamuzoganya simanyi oyo mbega simanya biki ng'ate nze nnina oddulwana because gwe boogerako mumanyi kakati kitegeeza omuzindalo gwe yampa namuddiza ne gumujuna tweyigirize okusindikira abantu abali mu kinyemigwa kubanga naawe enkya ojja kusumagira osirituka ogwe mu nnyanga nga yalina okukola ki nga yalina okusikayo kyekizibu kya Ssebatta essaawa zino Ssebatta property yegitadde ku ssera property is intellectual property gyenjogerako music yagambye adde ennyimba 10 yayogedde sente naye ennyimba za Ssebatta zijjamu sente nga mmeka kuba essaawa zino bagamba nti ennyimba ze naye ekizibu kyafune ne sente zennyini meka ze yali atunda yagambye tebalina zimu meka yali atunze mmeka tannakyogera simanyi oba ali mu kawuli owuminga busatu nze nawulidde oba obukadde 2 obukadde 209 ze yagambye bamanyi obukadde nga 209 manya zaalwala Ssebatta ali desperate essaawa zino talina kale ate ng'omuganda gakyolina kyekikola ki kyekikununula kale essaawa eno basobola okumudondola kyonna kyebakola ki naye essaawa zino ennyimba ze kyebaagala yagambye ataddewo ennyimba ze 10 ennyimba 10 olowooza zandibadde sente nga ye muntu ki omutuufu yandibadde azigula essaawa ze kati nkubuulira omuwendo abayimbi bakadonkamu n'omuwendo gwabwe Paulo Kafeero azitowa obuwumbi 10 ntana gyali music we gwe njogerako ate basudde kuba yali basudde amani azitowa obuwumbi 8 basudde Kafeero yali asinga Ssebatta manya basudde yali badde tamusinga naye ebya Kafeero yali full package nze nange nsinga kwagala basudde naye nabagala njawulo ekisinga n'ekinsingira Kafeero yalina full package ti music we ogenda musangamu essomero ogenda musangamu okusanyuka ogenda musangamu okusinika kale ate owabasudde wali ogenda musangamu kimu somero kakati music wa Kafeero lyali ssomero okuli swimming pool buli kimu ng'akifuna kwali ssomero bwebeera mmere gye tuyita bufeti byonna byakola ki byaliwo naye nga ne basudde yali wakabi then ye Ssebatta agenda zitowa obuwumbi 5 lwaki bayiga wate Ssebatta bali abasinga hiti kyemutamanyi naye ekimusaze ebbeeyi abantu bayinza okubuzaabuzibwa lwaki ngambye Ssebatta kubandaba ne Ssebatta abasinga hiti basudde teyaweza hiti za Ssebatta Kafeero teyaweza hiti za Ssebatta gobadde okimanyi tibasudde yakolanga teepu ya nnyimba 6 3 neziramye nga 3 endala teyeefiiriddeyo oba 2 nga zeziramye olio Ssebatta yakubanga teepu nga zonna hiti buli gyowuliriza yeeyo nnyimba 6 ne ati munange nintetetereri kale teepu n'abantu kaliko banamulijjo wemugambo okwoza enjawulo y'abafumbo kwaliko abaana banvumya ekakukata nennene nga tonyirira tyolabye mama omukazi takutte kati teepu eyo nga buli luyimba lwowulirako onoonya lwoba osoosa ne lukubula nga zonna nnungi oliwaire alina teepu gye yakuba eno lonti gyennanga erinnya lyayo nange eryambuze oba geto nazigala oba Mr. Mane oba ye Kataala nga zonna 3 zakabi kati ye Ssebatta ennyimba ze zigenda zitowa obuwumbi 5 zalibadde zitowa okusinga kubali naye ekifaananyi kye
kitoola ku muki omutindo gw'ennyimba zalina ku mutindo Matiya Luyimba azitowa obukadde 5 ati yali talina kitegeeza kaali kaana ku bano yali abali baali bamusitekaali kaana naye buli ewabeera empologoma n'akamyu kakola ki kabanga tekitegeeza nti ko simva naye wabaawo ate enva ezikola ki ezisinga abantu bayinza okugala lwaki Matiya Luyimba omutaddeko ssente ezayimba biki oyo Matiya Luyimba ye yasooka okuleeta laga mu kadongo kamu Luyimba kyobaleeta Luyimba kyobaleeta Matiya Luyimba luyako mweyakubira mu kadongo kamu ebitiibwa byenina abasinga wano temummanyi ekitiibwa ekisooka depute weew'omuluka ekitiibwa ekyokubiri mumaka muno nze ndimuko namba 3 ndeeta ekitiibwa ekirala oyo musajja yali alapinga kadongo kamu nga mukubalaga era basudde najja n'akikoppa n'ayagala okukubalaga naye mu kadongo kamu nga akuba akayimba kano akayimba eggwala ly'ebusege ekiwala ky'ebusega ng'alimaze okweseebulula munno nakiirako kwewobeeka uddeko mu ntebe evamu oyo kuba kulapinga kale okumanya Matiya Luyimba amanyi okulapinga kadongo kamu alina ekiyimba ekya ndeetaana unsisipesulo kapaala ga Yovani ow'ebutambala alina eyalubenga ow'ebusujju Dodoviko Ngubiri ow'ennakwero Mirika Tabbisi omusajja yakubangalaga oyo azitowa ezo Matiyasi Walukagga azitowa kawumbi lwaki azitowa kawumbi oluyimba bakoowu oluyimba ekimansa nnaku omuzadde takulwa gwobadde okimanyi nti Walukagga yalina oluyimba lwekyasa decade 2010-2020 aliwo abaawulira nti Walukagga yimbye olwo luyimba lwekyasa ekyo kakati ate lwakyamuzala wanyu ani Mukasa Bajjo azala wa wanyu gundi oyo Walukagga talina nalevo kwamuwa Tamiiro alina engeri gyamusenswa nolabanga alina engeri oluusi liba Tamiiro namulengesa ekisusse eriiso liba Tamiiro bwe Bajjo bwofa leero ne Walukagga nafa leero mu myaka 10 bamanyaani bwe mubuuze bwe buuza Bajjo si promota bwe yeeyita ambuliro mu bapromota banna abafiira mu gyekyenda gwamanyi naye ate amanyi Ssebatta Amina amanyi basudde amanyi abafiirawa kitegeeza nti Walukagga wamaanyi okusingaani omanyi amaanyi go ne tugapima nga oli mulamu kyekyokka ne bw'oba mulamu bw'ensenyi tupima amaanyi go Walukagga yakuba ekimansa nako banne ebibaka byabye ebikusesa yeeko baziika gotema bulali banne ebibaka byabye ebikusesa gashumba nadduli tumuziika gotema bulali oba toli musezi walibeeramu oluli oluyeekera ati nga zijja zireeta omuntu atungirira emboozi by the way Bajjo is not an analyst atungirira ate munnanga alina omukisa bwebadde okimanyi nti Bajjo balina ekintu kyebafaananya ne Kasozi in common kutungirira kubanga ne Kasozi ennyimba yatungiriranga ntungirire ate mwanattu abantu ne bazinyumirwa ne bamala gagulirayo kane Bajjo atungirira asattirira okyegera kusattirira bwekuba kulima kwekukwayaja kubandaaya naye natuzeeyo ku obadde ogambye gundi azitowa obuli butaano Ssebatta musajja waffe namutunuulidde nga ndabya ddala omusajja alabikanga ali mu nnyanja wakati ani yandibadde amuwa ssente mu product eyo gyatunda bwe njogera ku music wo mba sikugamba mutunda mba mugeragera nga bwe gamba nti Yekolera alina amaka naye nga mba sitegeeza nti tunda nti Ssebatta baliko eyewassale omusajja Ssebatta n'ekitiibwa kye kyonna kyemuwa n'agenda ew'omusajja salimusale atamanyi yadde okuzannya dduulu mbwamusomesa music bwagera basomesa bitonde atamanyi yadde ozannya dduulu oyo sale tasoboladde okubuuka Sonko kuba singa yali asobola okubuuka Sonko singa olubuto terwamugejjako ku mudde kale atasobola dde okubuuka Sonko atalinamu yadde ekitonde ekiyimba oluyimba lw'eggwanga sale talumanyi sale tasobola yadde okuyimba koodiina naye sale akutegeere Ssebatta ne experience oyo Ssebatta
yajja omwaka gwali gwa 83 sibe bakubanga kibonge kya nini oba atono oluyimbe ebyo biboogo ebyo biboogo kati omusajja eyajja mwaka gwa 1983 n'essaamu wange original version gye bakola ne prosi nabigumira etali eno gye mumanyi gye yakoze n'ali ekisanyi eri ey'emabega n'okola nojja n'okuba abagenda baalikomyewo nojja n'okola ekifuula nnengo oluyimba olwalagula so ng'enkomerera abali ku nsi etwereeza teyamanyi kiseera kyayo bulungi n'abaliswala gye bali abeeraguza tegw'enkumi gusanga eyo nze ate nga naabagite nnyo otegeera kati ng'ojja otegeerera oyo salembo akusomesa music bagenze bamufukaamiridde abawaddeyo obusente kati Ssebatta nga taata waabo bonna abaaliyo yali badde amujuliza twagala kufuna mu bitone byaffe wadde nga tetuli ku stage kubanga today Ssebatta takyali mpologoma eyigga takyasobola mpewo yakira alina kulya kakunkumu kake alina nekiyayogedde nti yagendako mu studio kuolimba producer n'amugamba olwaki akubeyo ki yamugamba tojja kusobola producer yayamba muyambe lwa nsonga Ssebatta essaawa eno alina kuba ku maintenance to maintain what you have kati olaba waliwo time weetuuka nga you have to maintain what you have nga tokyagattako but whenever you maintain this osobola okusigala ng'oli wakabi ate ng'oli mugagga nnyo kakati Ssebatta to speed tuli yali muto talina nnyo gazibu alina n'ebirubirwa bingi ku speed kwe yayiiza n'abawanuka takyasobola kukola ki kubanga obwongo bugenyezza taata wasiye yakusitulanga mu buto akyasobola okwetika n'amaanyi okusindika eddoboozi essaawa eno Ssebatta music we yalina omwetikka so si Ssebatta kwetikka music we Ssebatta yalina music yalina omwetikka so si music kwetikka Ssebatta kwetikka music essaawa zino sobola ne badde anoonyeza ku makampuni kati obanga MTN abo bonna babbi abo bonna babbi kubanga olwedde esente ze gye ziri naye tazifuna gwerakuba nko ku ssimu n'owulyamu akanyumba ka Ssebatta kola tyuni ziragawa abo bawasula Africa the Orchard waliwo n'ekikampani ekirala abo be basinze okubba music w'abasajja naliko ku NBS ku program KRUTN ya TAFB kwaliko omukazi wa MTN yazze okubaako byalanga promotions MTN kubanga MTN yeteeka ssente mugundi eyo ne mubuuza mbuuliza ku bakulu eyo obuyimba bwenkupulira nga nkubye essimu obwabasudde oba Kafeero ezaani azirya kuba nnamwandu w'abasudde ze ntera omumuwa akawungu mumbuulire ezo ziragawa otegeera kale be Ssebatta be baali baddeko kulaba buutya bwe bajje mu musiki waabwe sikwejjako musiki waabwe n'ogenda n'ofukamira Ssebatta kati Ssebatta ekyo kimala kubeeza ssale yazirya lwa promota naye tezaamuyamba era tezaamujja mu bizibu yafuna andi yalaga naye yali atimbye ebivvulu covid n'akola ki najja kati yazirya zaggwawo tezaamuyamba Ssebatta kye yeetaaga today si ssente nnyingi Ssebatta music we alina kubanga mizigo kuleeta mpolampola naye nga bimulabirira kati Ssebatta ekyayogerako bwe yatunda ali ne batamusasula kati yatunda ne bamubba kibanga omuntu akaddiye okukwata obuzigo bwe waziba mu buvubuka okukulabirira mu bukadde ate n'obutunda ate era ne bakubbirayo n'okukubbirayo kyegeera naye nga kati byonna byonna bindeeta kifaananyi nti bino abayimbi ng'oggyeko zino sente ze babapangisa okuyimba kwabwe balinga batakufuna anti era be batayagala kiyinza kukolebwa kiti kambuza ekibuuzo omusajja akugamba copyright yayisibwa waki teri under into consideration kati tulina ministry eya culture omanyi ati agwa mu ministry nyingi egwa mu ya culture egwa mu ya information waliwo ne ministry endala babeera awo bajega ba Museveni akyaliko kale ate gwakulira ministry ya culture ate gwalwanagana ne culture Senaga Museveni alonda abantu abalina okukokola kazandi byala n'abafuula baki kundi ezo mwe tugwa actually music oba art yalifuniddwa ne ministry kubanga agwa mu ministry nyingi obulwako ne gyogenda ntugende mwenu oli mu information
oli mu ya gender and labor kuba mulimu oli mu education oli mu culture kakati lwaki tonfunira ministry yange ekyo kimu gwabadde okimanyi nti music industry yakusatu okuleeta emisolo mu ggwanga waliwo omusajja atagenda kukuwa ssente nti kwata naye nga yakuzimbira emizigo mujjaki era abamukodo nze waliwo omuwala gwe nakwanako nga nkubira essimu nti bebi akaviiri nenkaweereza bebi kino ate nkya nagamba bebi yatime n'omugamba oli musiru kuze enviiri kwabadde oyabula ate nagera nga gamba abantu nti ndi mukodo musiru abaana abo namwanje munkoze ebintu kakati music aleeta bwati omusolo ekikulu bwe kitimbibwa ngenda ku radio n'ennanga ogwo musolo ngenda ku TV ogwo musolo nkubisa bbaana ogwo musolo tutunda omwenge ogwo musolo tunda soda ebidongo n'ebirala ogwo muki omuziki gukolanga katatambuza ebisinga okuleeta ssente mu misolo ndowooza bya buzimbi instruction ebyobusuubuzi then entertainment industry oba industry y'amasanyu emirimu egisinga okuwa Museveni ssente ki kakati kyanaku nnyo nti ente eno agigama naye byo ebiwata takola ki nawuliddeyo abayimbi abazimu obuyimba nga kingisaka yakubye nalwebuuba era omanya Ssebatta akatooke yakaliddeko waliwo ke bakuba ne Shiba naka Ssebatta omukono guba gwakabisa mu kyekyo kayata babuddamu kati obuyimba obusinga alina abayimbi bakulagana nabo ne babuddamu bukola mu fashion y'ennaku awo nga sinnagendawo ekisinga okwewunyisa bano bazaala wakadongo kamu abantu ate abawagizi b'abashiba kyokka nga te bo bashiba bagenda ne batoolayo ki ne bazira bantu nga yali hiti kyali baddeko okuddamu ennyimba ezo naye bala batugantuge nze omuyimbi lwoddamu oluyimba lw'omufu making sure nti olutuuka oba oluyitako tubanga wansi waalwo. That's why I always praise Jostede yaddamu Viola lwa Wamala n'aluyitako. I always praise Juliana Kanyomozi yasitula Diana olwafire ne lusituka naye bano abajjega battanzite kamiliyoni yagenda n'atuga oluyimba lwafire nk'oyo nakwetuddeko ze ku mutima azimanyi owagiku nolabanga alutta bwetegeera basenzita abasengaokuva ku kamiliyoni awo enyimba za gundi zizimu ku nyimba ez'amaanyi kuba yazirikodinga nga mu studio eziri classic ntono nnyo zisoboka okuba nga kyekyamulemesa okukolaki kyekyalemesa kamiri okubeera nga oluyimba olwo alutuuka omusajja oluyimba lwoyogerako olwo oluyimba lwoyogerako olwaffiri ate dde olwalikodingibwa mu crane band nga tannagenda na studio lwali lwawa kati oluyimba olunafuluto bwe lukulima okuddamu ezireta bebekuluza naddamu boni n'afrika n'alutuga omutwe kati olaba Bobi Wine oluyimba lwo bagagayira mu mwana lwakuba pulezidenti wange mugira emyoyo gy'effubitizi olaba Bobi Wine oluyimba lwe ezuubula emaliza ngene mpitamu nti omweyaya teyapafekitinga naye yagezaako yalutuuka teyitegebwa watosobola kutuuka oba kuyitako lute tolubeera wansi. By the way, it's not about the production. You can be omuyimbi wa kabi. Kafeero yakwatira wano Walumbe ne lugende Cairo ne lulya Golden Boy of Africa, the vocalist of the year. Washageera gwolowooza nti omugolo omubibi omuteeka mu kadaali omulungi alungi wano. Naye kumanya Bobi Wine wanjawulo yaddamu oluyimba lwa Kafeero. Era ne lufuuka lw'amaanyi. Kali gwabadde okimanyi nti kimu ku byagambisa waliwo nti Bobi Wine ate mu kadongo kamu singa yali mu kadongo kamu yali baddera musi. He was inspired by kadongo musicians. Bano abasolera kadongo kamu era obalaba bayimba awujja kiwojjolo kya Zuwena. Kati awo yayimba kiwojjolo kya Zuwena yakula yeegombanga nnyo gayi bamuyita Buju Bantoni. Kakati Bobi Wine ayimba naye nze wendi oba tugambire ku Jennifer yakula yeegomba basudde ne Kafeero. Kati enjawulo yakula ali inspired by Buju Banton kiwojjolo kya Zuwena.
ali inspired by Kafeero. Waliwo special touch. Nti kadongo kamono omulaba si music somero ba muri yimba chona kadongo kalumba uto tokasibwagala nnyo kati walone kala chabo checho butawa musolo ate naye ayina lwe yatta Bobi Wine tuli eno mu music boda zituyambulwa amala olwo naye yalutuka buki kakati ebyagagamiro bizzeemu endasi bigamba ate tamuwana amabuwanyi zibalansinga eryato so kakati Ssebatta nga tumuwunzisa endowooza okusinziira ku byayitamu naye magezi kingi balimu wadde sansi oba bagamba olukula luyooka olwabo ki ekiyinza okumugjayo sinontuleeta okwemenyeza abantu ye bamanyi nti yanyiiza webali yanyiiza anti ayinza okuba yakunyiiza nga gwe tomanyi nze nyinza n'okuba nga okuvuga bwe kankubuulire nyinza okuyitako nga nvuga kapiki kange nga sikulabye nekikunyiiza kumbe sikoze eki kati enkya nonanga nkaba noga neewulira kati ekikulu kya byonna kuzzayo katabi babega baani bennanyiiza abemenyeze 1 secondary amanye wathi n'ensi ye 3 taddamu okukkiriza okubeera kondomu bamukozesa eggulu ne bamukakkanya ekitiibwa kye n'amaanyi gekuba gwe kakati awo Ssebatta alina kwezuula bwezi kumanya manyi gogambye yakuba enkumbi eyamba mukuyimba buno bakuba webabawerako akasente okuva ewasale $5,000,000 kati $5,000,000 nga bazikuwadde tokyusa bulamu bwe kati nze n'omu afuna ebizibu okusinziira ku kuvayo gwe nnyinza n'okukuwa obukadde 10 n'oweeyita omugagga nga kirumira bw'asigaza akawumbi agamba njavu wadde yaladde sente zitambulira ku buzito bwo nze yeekolera emitwalo 2 n'emba nga nsobola gifuna olunaku buli lunaku nga era yababayo yagirina nga gwe buli naku osobola okumpa emitwalo 2 nkwaniriza ennamba yange eri 0701748828 nga buli lunaku osobola okumpa ekyebiri nze mba mumaze olunaku naye atojjako esanga omuntu nga bajeti ye ya mitwalo nowakatudde waleke 10 kameza agambe kasale seucha nti taba mwejalabi naye sente zitambulira ku buzito bwo n'amaanyigo na kikyoli kali gwe byoni ne miliyoni Ssebatta zimukolere kingo rede zasanga amabanja ga bukadde 3 bwabadde okimanyi nze nasala empaki nali omu kubasala empakizo yayogedde ekintu yinze gyoyitabula Selector Williams Dokita T fe twali ku ppano esala empakeezo fe twali ku ppano esala empakeezo yamanyi manyi nakoma okulaba Dokita T baali tulina oluyimba lwe tukolera Serena Bata ne tulukyusa tuwa kapiisira lisomanyi ze nali mukozi mu Abitex promotion naze promotion manager kali nga tukola oluyimba kubanga gundi ye yakola oluyimba Land Road Dr. T Alwani bwe ndiwona Land Road kampambane neraganga loodi lwe nakoma okukola ki okumulaba ali gwe wadde okimanyi wande wadde ombuuzizza Dr. T weli awo Emmengo Songo Factory kakati gundi ono omuwala yani oyo tuba mu kusala empaka Ssebatta wangula 5 ge kakati yaganda kasi waliwo abagalinze naye obaali alisonyiwa omwana oyo ng'amubanja bamulinze n'agamba abakulu mumpe ceeke nebamuwa ceeke esebwa kitegeeza omusajja baali bamubanja amabanja bulyazaamanya naye bweruyinza kubanga omumanyi omutwalo oli nampa 10,000 njala ennuma nesikyanga nsonga nti luluno ziba ziyitawo bulizi ate nosigala bweguli ekirala nga sinava wano mbuuza kyosembyayo ngende omusajja oyo anuma ennyo zanuma ennyo manyi
alina kyayogedde ekyamukete nnyo kamugambye ati agambye nti semberedde ndi mu nnaku zange ezisemba ntya nnyo okufa nga bammanja kigambo ekyo mpulira nga olwenkirowooza ngenda muno ngenda mukubira ayiza oluva kweno so ngenda mukoonako labe mbadde ngamba omusajja oyo yandibadde wakisonda tulabe wandibadde wakiri wavaayo ba abasira kisaba abamuwomerwa nze Ssebatta oyo wenamanyira nti mbeere mulisembu nali awo ku CBS paka gwedde oba gwakutaano oli ayi Yekolera oli otya bannange Ssebatta ali atya olina ku nnamba ya Ssebatta nina ekirabo kye kya $5,000 n'agatuusa nzigaleeti Ssebatta ali aguddewo ekiko kati neŋŋamba ono ye Ssebatta akyamukira $5,000 atakyamukiranga $10,907 kati nemmanya nti mbeera gyayitamu siiki so tujja kulaba kyetunaakola anyway bwe bityo bitambudde olwaleero tubadde kabalaza nguddeko kiyiifuyiifu tubadde kabalaza obuntu nga buno tujja batusobola okubatuusaako tujja batubaleeta nga tubanyumizaamuko kibozibo kigenda kuba muziki pure yadde kijja ne kiyingiramu balisimye ba Museveni bandi naye abobeeranga bayiza tosobola beewala olaba music ono omulaba bwe kiba kidomola kya butu amafuta ge bayita politics gakitonya muto kyayinza byawula politics ali buli wamu naye kisinga okunnuma ye musajja Yekolera gwayogeddeko nga tasobola yadde okuba ekiko ky'omu music nga yasalirawo tasobola dde okugamba twagende ebujju n'endira y'enkejje lwaki tewaleetako mbu yategerera abayimbi naye kisinga okunnuma kati olaba ssale kati kankubuulira olaba ssale mweyagala kuwabula onyumirwe kusigala asobola okuwabula nakugaba basika bati fuwako mu bbanga awo asobola okuba advisor obateno mu art asigaleyo mutaaba bani mubeere bwe tuza tujja nyumyako no kifulugunyu wammanyako sajja kifulugunyu kuba mpulira muziki gwali muyitirivu oguliwa mubeere bulungi wera